Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'olonda ebisumuluzo kitegeeza ki? Tukimanyi bulungi nti ebisumuluzo tubikozesa okuggula ewantu wonna ewali bwasibwa. Era ebisumuluzo bye biggula buli kimu ekintu ekisibe, era bye biggula ne kufulu zonna. Bayibuli etugamba nti Yesu Kristo yatukwasa ebisumuluzo, era ebisumuluzo by'obulamu bwaffe ye ffe ababirina. Era buli ekisibwa ku nsi nga ne mu ggulu kisibwa, ekiggulwa ku nsi nga ne mu ggulu kiggulwawo. Kale nno olaba ebisumuluzo ng'ebyo, birondewo. Obikozesa okuggulawo buli kimu ekyali kyasibwa mu bulamu bwo. Oggulewo emirimu gyo, oggulewo opportunities zo, oba oggulewo emikisa gyo, oggulewo obulamu bwo, oggulewo obufumbo bwo, osumulule amagenda go, osumulule buli njegere ezaali zikusibiddwa, obulamu bwo butabeera na ssanyu n'okubeera nga bwesibye nga tebugenda mu maaso. Ekisumuluzo ekyo kiyinza okuba nga ky'eky'emmotoka yo. Ekisumuluzo ekyo kiyinza okuba nga kye kirina okusumulula obufumbo bwo. Kiyinza okuba nga ky'olina okukozesa okuggulawo ssente zo gye baali bazisibira mu kaseefu oba mu kabokisi. Kale n'ekisumuluzo ng'ekyo bw'okiraba, genda okirondewo, naye w'obeera ozirukuse kirondewo kirabe ng'okirondawo, otandike okuggulawo buli kimu ekyali kyasibwa mu bulamu bwo. Gamba nti nzigulira emirimu gyange, nzigulidde contracts zange, nzigulidde ssente zange, nzigulidde amaka gange, baganda bange mbaggulidde, amagenda gange ngaggulidde, obulungi bwange mbuggulidde. Buli kimu okiggulire, era osobola n'okikozesa okusibirayo bwonna gy'oyagala okusibirayo. Oyinza okugamba nti nsibirayo buli lubaale abadde angoberera, nsibirayo buli misota egibadde ginnondoola, nsibirayo buli balabe ekkubo lye babadde bayita ndiggadde n'ekisumuluzo kino. Kale ekisumuluzo ekyo kya muwendo nnyo mu bulamu bwaffe. Kyova olaba nti abantu abamu basibwa n'ebisumuluzo ne bisuulibwa mu nnyanja. Kale gwe obeera olabye ebibyo, biggyeewo obikozesa okwesumulula. Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Subscribinga, likinga era ofollowinge. Obuuze n'ekirooto kyo kijja kuddibwamu.